Okay, Legit Recruitment Consultants Limited, we are here, we are back. This is Gojampata, always and forever. Tubebaza mwenaba tugoberedde from day one up to where we are now. Onaku olwaleero tiimu eri mu kutambula naye nsazeewo nondemu basajja abasinga obulungi bokka awakana nzija. So leero bali mu kutambula nange essanyu manyi buli wembeera nga alina abatambula mpulira mbeere happiness. So tusanyusa okulaba taata. Kale papa. Amanya gwani oli musajja wa kyabazinga eri basajja wa kyabazinga mukaba mutya. So abantu babuulire Legit wagimanya otya ebintu byo bimaze ebbanga ki ova mu district ki abantu ab'ebusoga bakoba ki bana ab'ebusoga nze ndi mwana musoga mwene irala era najja okutegeera Legit nagitegerera ku mukwano gwange era ali mu Dubai yakola kasente. Okay. Bwe nategerera Legit era najja ku omwezi gwali gwa musanvu. Ebintu byange tibirwirewo kubanga okwida wano okutandika okola interview naija gwa musanvu uno ndi kujja kutambula olwaleero lunonga omwezi guno gwa jana. Weewuliro tya muli? Ndi musanufu. Soko mpemu ku kaseko mpamu kaseko. Ndi musanufu ebyensuitso olwaleero ndijja kutambula era nga mbeta mwena abali ebusoga abali masoza ga kyabazinga 11 abantu abali ebugabula abantu abali ebuna abantu abali ebutembe mwena mu district daifede ebusoga nga ntandikire Kamuli abantu bekaliro abe Mayuge abaidinda abe Bujiri abe Namutumba mwena mwekonde mwide wano ku Legit osobola okutufuna enansana osobola okwida Mutundwe opposite Kampala University. Amanya gwani? Amaina ninze Jovan Muwereza neyanziza nnyo era kuba nti obadde ogenda ogivani oli mufumbo nze nkalina mukazi kati ngenda kuwa muganda wange. So tusanyusa okulaba ssebo nanyi nasomye okubasanga n'olugayi nkahe nina amazina mbanyitawe nini ndiga mu kyalo kya Busabwa Kyampangara Kazo Western Uganda. Yogerako nnyo weni yogerako nnyo abantu bagambe Legit wagimanya otya wagitegeera ddi ebintu bye bimaze ebbanga ki naawe otambula otubulire weewulire otya deni okowole ne ku bantu abali ku kyalo kya Busaba. Legit ngagimala kugaa mutayi wanje nakwerera wiki katambana Legit kijaha mu kwezi kwa mwenda amazina amezi murete gari mingi bankoraho na reason yo nyitambura ngo nyipura n'amashimirwa mingi so ninyeta abantu mwena ba Kyampangara Kazo Buremba abantu bacuruvura abantu bakamwenge abantu bibanda abantu mwena bari mu Western Uganda mu Western na Legit ubuhereza n'uwo mwana munonga ahitiri. So oyo tumweyaziza ye Owen Isingoma agambye nti naruga Kazo abantu bakazo nimba kunda munonga nabashemererwa munonga so twatembe nyenje mujye tugende